Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti wadda kathirun, wadda kitegeeza nti beegomba bangi nnyo mwabo abaweebwa ekitabo alyahud. Enamba nene mu bo yeegomba nnyo law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, singa babakyusa oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe ne muddayo ne mufuuka abaki abakuffaaru. Singa enamba eyo yonna yonna ekyuka nedda ewaffe, batamwa nnyo obusiraamu, tebabwagala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ebyo byonna babikola hasadan, babikola lwa min indi anfusimu, ensalo eva mu bo. Ekyo kitendo mu bitendo by'Abayudaaya okuba neki n'ensalo. وقال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أي أعطاهم من فضله. abantu Allah bagabiridde obulungi bwe nimbakwatibwa ensaalwa. Eyandibadde omutuufu okwatibwa ensaalwa yaani? Naam, abibawa nyono miskini, lwaki omukwatibwa ensaalwa? Tewandibadde muntu akwatira munno nsaalwa. Okumanya ensaalwa mbi ofundikira shiriki omugenzimu. Shiriki osobola okukola ki? Nga ebiri mu mutima gwo biganya okukola ki? Biganya okusigalamu nogaa nedda, nina okumutambulira ndabe nga musiranya. Nogenda mu shiriki naye nga ekikututte mu shiriki nsaalwa. Kibulaba ow'ensaalwa tayawukana na shiriki, tayawukana na balogo, n'olulimi lwe luba lulogo. Ala ma atahum Allahu min fadli, Allah yagaba ebirungi. Allah yagaba ki? Yagaba ebirungi.